subhanahu wa ta'ala yennanunya Allah kumusima soko simi Allah subhanahu wa ta'ala bya kulondedde esokera ddala mu byolina okusima radita bil islam diina soko simi Allah mwebaze okubanga yakufulira obusiraamu nga ye ddiini yo osiime nti Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah yanondola obusiraamu bwe bulungi gyendi nga ebawagambye nti Allahu akbar bazinye oddukirawo eri essala todda mu bibyo nga Allah subhanahu wa ta'ala waba akugambye nti la taqrabu zina obwenzi buveeko tobusemberera ogamba nti labbaika Allah nyanukudde radita bil islami diina sooka osiime Allah subhanahu wa ta'ala osiime eddiini gye yakulondera radita bi Muhammad rasula sooka osiime nti omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ye mubakawo bemakubeera nga weekwenyakwenya omubaka Muhammad sallama ng'olaba beyakulagira biribbaakawaadi byamabega nnyo bagamba okuza ekirevu okukendeeza ku ngoye omuwala okwambala obulungi okubeera nga weewala ebintu by'okusemberegana sayidi zombi omuwala n'osemberera omulenzi ng'olaba biribbaakawaadi Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kubeera nga akusiima tulina okubeera nga tusiima n'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala bw'atulondedde ng'abaddu abasiraamu beera ng'osiima Allah subhanahu wa ta'ala ensi gyakulondedde ogamba alhamdulillah Allah yanondera Uganda ennungi gyendi leka kubeera nga weevuma ng'olaga Allah nti wampa kino naye wanimpadde kino beera ng'osiima nti Allah subhanahu wa ta'ala amaka mwakuwadde mwosula n'abazadde bakuwadde be balungi gy'oli Allah tugamba mu suratul Baqara wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum oyinza okuleetamu ekintu ng'olaba Allah yakusiimira bubi wa huwa khayrun lakum nga kyeweetamiddwa kyekirungi gy'oli wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum ate oyinza okubeera nga olina kiweegonga ofune Allah subhanahu wa ta'ala ng'alaga nti kyekibi gy'oli wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mentality y'omusiraamu yenna ayina okuwangaala nga kyakulembeza wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun Allah nsinga okumanya nze singa kyemmanyi olaba nga Allah ayina waakutadde nga kyoyambadde kyakuwadde kulembezanga kimu nti wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun Allah amanyi lwaki nyambadde kino nze simanyi kubanga bangi tukwasaarwa ku ebyo Allah byawadde abaana Adamu abalala ne tulirabira ebitono Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde osanga omuddu Allah gwawadde akamotoka mu ssomero muno ng'akwatibwa ensalo oyo Allah gwawadde amagezi ng'oli akamumya akamotoka n'osanga omuddu Allah gwawadde engoye ezinyirira ng'akwatibwa ensalo oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde obusobozi okubeera nga ayinako kyafunye ekitono siima Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akusiima wabula singa owangaala mu nsi nga ogaanye okusiima ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyakulondera tasobola kubeera nga akusiima kuba basahaba b'omubaka Muhammad sallama Allah tugamba nti radiyallahu anhum wa radu anhu basima Allah naye n'abasiima Allah nayongerako n'agamba nti dhalika liman khashiya rabbah ekyokusiima Allah obulamu bwakulondedde ekyo nno kikolebwa muddu oyo ate Allah subhanahu wa ta'ala sobwangaala nga mu mutima gw'owulira mulimu akantu konna akemulugunya oga nti Allah yampa nandifunye kino kimanyi toyinza kufuna kusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala omubaka sallama yatugamba nti unzur ala man dunakum tunuulira omuntu akuli wansi lekera okutunuulira abakuli waggulu otunuulira abakuli waggulu newenabira abakuli wansi nti be bangi beera otulekaawo okumiikirize kwebyo Allah byakuwadde tuulako wansi obeere ng'obala Allah byakuwadde wa inta ni'mata Allahi la tuhsuha obala ebyengeri Allah byakuwadde tosobola kubeeranga obimalayo era kimanye nti hadha dunya haqira eno ensi gyewangaaliramu terina kyeri maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah aba alina akutono kakuwadde mu yo قل الحمد لله قام الحمد لله ارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس mbaka yatugamba nti beera musiimu nekyo Allah kyakutemedde mu nsi obulamu bwakulondedde takun agna nnas ojja kubeera omuntu omugagga teri muntu abba nga yasiima Allah kyeyo kye yamulondera teri muntu akwatibwa nsaalwa nga yasiima Allah obulamu bwe yamulondera teri muntu akumpanya teri muntu alya nguzi emize yonna emikyamu abantu gye bakola bagikola olw'ensonga balemeddwa okusiima nti Allah yampa kino alhamdulillah idha turidu an yardaka Allah
obuyagala Allah kusiime owangaala ofenga okimanyi nti Allah yansiima akabonero akasookera ddala otulabira omuttu oyo ye muttu awangaala nga akakasa nti Allah obulamu yannondera hatha khairu li bwe bulungi gyendi togezanga kunolowooza nti entegeeraayo esinga eya Allah subhanahu wa taala tolina kyewenkana mu kutegeera kwa Allah subhanahu wa taala toyinza kuŋŋamba nti Allah akulondedde kino bwe notugamba ajagala kino ne tutwala ekikyo kuba entegeeraayo tosobola yadde okutegeerera society y'abantu 10 kati oyinza otya okutegeera Allah subhanahu wa taala kwebyo byatemyetemye mu nsi ye kwebyo Allah byatadde bulamu bwo lwaki Allah subhanahu wa taala obeeranga owangaala ng'omulaga nti toli musiimu nga naye Allah subhanahu wa taala wakuwa abaana ewaka abaana 10 teri muntu akwata fees oba pocket money wa myaka 3 n'amuwa omwana era amuwa wattaamu akadha yafalu Allah ni Allah bwakula oyagala Allah subhanahu wa taala akwate sente zalina okuwambula miliyoni 10 azikuwa omulundi gumu nga naawe bwotasobola kikola ku mwana gw'olina waka kumuwa pocket money wattaamu 3 mulundi gumu ne Allah tayinza kuwa pocket money wa myaka 5 mulundi gumu hakadha yafalu Allah bwatyo wakula era olina okuwangaala ng'ogamba nti Allah aba akoze bwati nga nzijeko kigere alhamdulillah Allah abanyime kino alhamdulillah pepa ngikoze bubi alhamdulillah Allah nondedde kino nsuze njala alhamdulillah hakadha abasiraamu abatusooka ebawangaala omubaka atugamba nza kubanga esooka nti ajaba amru lmumin embeera z'omukkiriza ati Allah zeewuunyisa in asabatuhu sarrau shakara fakana khairan lahu bw'afuna kyonna ekirungi Allah kyamuwaddeko mu bulamu bw'ensi obutalina makulu agamba nti alhamdulillah yebaza Allah wa in asabatuhu darrau sabara bw'afuna akabi konna akaba kamutuuseko mu bulamu era agamba alhamdulillah n'agumiikiriza ne kibeera ekirungi gy'oli era nga zeezo oba yoyo omukkiriza eyasiima Allah subhanahu wa taala bw'ayinza okuwangaala mu bulamu sombakuutira okusiima Allah byatuwadde ebitono mu bulamu bw'ensi eno Allah gye yagamba nti law kaana duniya singa edduniya eno gye tukayanira mu maaso ga Allah yali yenkanankalanga janaha bauda ekiwawaatiro ky'ensiri maaso ga Allah singa Allah tugamba nti singa yali yenkanankalanga ekiwawaatiro ky'ensiri masaka kafira minhu shirbata ma Allah batamutya agamba sandi bakkirizaadde okukumbako ettondo ly'amazzi mu yo so olaba abatali basiraamu abatatya Allah bagiyagaliramu kitegeeza talina makulu mu maaso ga Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala alaga talina makulu mu maaso ge ye bw'aba agimye omukkiriza alaba talina makulu gya so gamba alhamdulillah mu bulamu obwo oba kirungi oba kibi wangala ng'ogamba alhamdulillah Allah subhanahu wa taala ajja kubeeranga akusiima aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum tuubu ilallahi jamii'an الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد matina manyi Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba era nga tumwebaza kwebi ebitono byatuwaddeko mu bulamu bw'ensi mu bugoye n'obwokulya n'obusulo obutalina makulu mu maaso ge subhanahu wa ta'ala bwotyo bw'olina okuwangaala ng'omusiraamu bula nti buli kimu abalala kibalabanga ekinene mu maaso g'olina okuwangaala ng'olaga tekirina makulu yensonga lwaki basahaba baleka emaali yaabwe mu Makka ne bagenda e Madina olw'ensonga baakimanya nti Allahu akbar Allah yali waggulu wa buli kimu biri tebirina makulu naye abasinga obungi mu bavubuka n'abantu bonna abasinga abeeyita abasiraamu batunze obusiraamu bwabwe olw'ebuntu obutonotono bwe bagenda okuleka mu nsi ate Allah abubalabaleko olw'ekikwasa ennaku mu nsi nti gy'okoma okuŋŋaanya ennyo byonna by'okuŋŋaanya by'olidde mu nsi Allah agenda bikubalako ekyokubiri era by'olese ng'ofudde nabyo Allah agenda bikubalako naye twongera kukuŋŋaanya nga tetwebuuza bye tukuŋŋaanya tubitwala era tugenda tubikozesa ki tusiime Allah ekabonero akasooka Allah ajja tusiima amaliza kutuba yange akabonero ak'okubiri ku busatu okulaga nti omuddu Allah yamusiima oba kuweerabira nti Allah yansiima alaqatika alaqat bainaka baina walidayka tunuulira enkolaganayo wakatiiwo ne bakaddewo lwaki omubaka Muhammad sallama tugamba nti rida alwalidaini siima
kuba mu kusiimibwa kw'abakadde babiri wasaqu rabbi fi saqi lwalidaini n'obusungu bwa allah buli wansi w'obusungu bw'abakadde abameka ababiri saako okubiri alhamdulillah osiimye allah yakulondera agenda kukusiima akokubiri bw'oyagala olaba omuddu nti allah yamusiima oba oba oyagala okwekakasako nti allah yansiima tunuulira enkolaganayo wakatiwo ne maamawo ne taatawo kubanga allah okukusiima olina kubeera ng'oli wansi wa kusiimibwa kw'abakadde ababiri kino kyebuuze nze naawe maamawo ne taatawo wali otuddeko mu maaso gaabwe n'obabuuza nti taata wansiima maama wansiima wakomadde kibabuuza era bw'okibabuuza ansa ki gye bakuddiza ng'obabuuza maama wansiima oba taata wansiima naye twagadde nnyo ebitonde ebisigadde mu kifo ky'okwagala allahu subhanahu wataala n'omubaka wamu ne bakadde baffe allahu subhanahu wataala tasobola kusiima okujjako nga allahu subhanahu wataala naye yabeeranga akusiima omusajja omwe yajjeri omubaka muhammadu sallallahu alaihi wasallam n'abeeranga amugamba nti ya rasulallah man ahaqu nnasa bihusni sahabati muntu ki gwe nnina okuyisa obulungi mu bulamu bwange alina osookera ddala omubaka n'amugamba nti ummak maamawo n'amugamba summaman oluvannyumaani n'amugamba maamawo n'amugamba oluvannyumaani n'amugamba maamawo n'amugamba oluvannyumaani n'amugamba abuuka taatawo naye tulongoosezza nnyo eri bagirlfriend betukwana ne baboyfriend abatukwana nnyo n'okusinga yetwandirongoosezza eri bakadde baffe allahu subhanahu wataala yakulembeza omukadde mu bitonde byonna ebiri mu nsi newolongoosa otya eri ebitonde ebisigadde allahu subhanahu wataala tasobola kukusiima singa bakadde bwe tebakusiima bangi abeesimbawo nga batugaga nti tugenda bawa kino ne kino ne kino naye nga boddayo eri maama we oba taata we amwogirira bibi kati omuddu ali azaamanya mukadde we ayinza atya okubakulembera n'okubalaga nti ayinza okubawa ekirungi wakati wammwe n'ebyo byabasuubiza wakoma ddi okutuulako ewa maamawo n'omutunuulira mu maaso n'omugamba maama nkwagala ekigambo kino omugamba nti maama nkwagala oba taata nkwagala wakomadde ofukamirako eri maamawo n'omunywegera ku bigere wakomadde okugwa mu kifuba kya maamawo n'omunyweza n'omugamba nti maama mubutuufu nkwagala wakomadde okubeera ng'onywegerako mu kyenyi kye wakomadde okubeera nga okyalirako maamawo naye ebyo byonna tubikolera ebitonde ebitalina makulu n'osanga omuvubuka mukulu ali mu kitando balina waali ku ssimu akaaba bamukyaye naye nga maama we eri amuyinako obusungu obw'ekika ekyawaggulu omusajja omu amanyiddwa nga uwaisa alqarani yawangaala ku mulembe gw'omubaka muhammadu sallallahu alaihi wasallam yali yegomba nnyo okubeera sahaba w'omubaka muhammadu sallallahu alaihi wasallam teyakifuna lwaki olw'ensonga yalina maama we nga mukadde era maama we yamulabirira paka maama we lwe yafa omubaka yagenda okufa nga uwaisa alabe ku mubaka sallallahu alaihi wasallam amakulu teyafuna sitetasi y'abasahaba lwansonga yali alabirira maama we sitetasi y'obasahaba nemuleka allah n'amusiima era omubaka yagamba nti yenna alisanga uwaisa agambe allah amusabireko kubanga edduwa ya uwaisa allah ajanukula abawala abasinga tugenze mu biyumba mu bawarabu ne tulabirira abakadde naye nga maama we wamuleka ewa mu kyalo eyo talina amulabirira olw'okunonya sente almaalu olonze sente ku maama wo ku taatawo n'osanga omuwala ayoola kazambi w'omukyalo omuwarabu oba omukyala yenna gyalaze mu biyumba ng'anoonya akakadde kamu bubiri omutali baraka naye nga yaleka maama ye mulwadde yaleka maama ye talina amulabirira fakhtara maala ala walidai n'abeera ng'asalawo okufuna ebyobugagga okusinga okubeera nga afuna okusiimibwa kwa allah subhanahu wataala allah subhanahu wataala tugamba nti waabudu llah wala tushriku bihi shay'an wa bilwalidaini ihsana tubeere nga tusinza allah tetumugattako kintu kirala kyonna wa bilwalidaini ihsana ekyokubiri kyetulina okulwanako wa bilwalidaini ihsana kulongoosa wakati waffe ne bakadde baffe ddayo ewaka otuule mu maaso ga maamawo oba olina emyaka emeka oba emyaka 3 oba 10 oba 6 omugambe maama wansiima taata wansiima wakomadde ofuluma statement maama nsonyiwa nga wano wabawo omusomesa akumya pipo banaga tojja jjikola ofukamira n'oyavula
n'okaaba amaziga n'omwegayirira ng'onoonya ekipapula naye nga tosobola kikolera maama wo ayinza okuwejjana. Togenda kufuna kusiimibwa kwa Allah mu nsi singa maama taatawo tebakusiimye, era tolina bwogenda palapalanyiza wonna newonaasoma nga gwasinga tosuubira nti ogenda kweyagala nga maama munyiivu nga taata munyiivu. Allahu yakhtaaru dunya ala kulli ahad. Allah yalonda ensi nagaa gwe nkuwadde naawe nkuwadde. Atunuulira kutya Allah nakulongoosa eri bakadde ebyo byetusuubira nti byatunuulira oba bye bigenda okutuwa ensi. Allah subhanahu wa ta'ala si byatunuulira. Tuulako wansi ne maama wo mwogeremu nga bwogera ku ssimu WhatsApp essaawa 3 okuva ssaawa 4 paka ku makya ng'olumya ne girlfriend gw'oyendako ne boyfriend akwendako. Tuulako wansi ne maama wo munyumyemu olaba oba yakusimu oba nedda. Olaba okimubuuza nti maama wansiima nga yeebuzaabuza, longoosa wakati wo nga maama wo tannafa nga taata wo tannafa. Omubaka yagamba rahima anfu muri, omuntu yenna akulimirwe ennyindo ye bw'ale kkookolo. Omuntu yenna oyo kubasatu omubaka bwe yagamba sallama asangibwawo omu ku bakadde be. Mukadde bwe n'atuuka okufa nga Allah takuwadde ejjana, ogenda jjijjawa nga Allah subhanahu wa ta'ala akutuddeko bakadde bo. Sobadde Allah subhanahu wa ta'ala tunoonye okusiimibwa kwa bakadde baffe, naffe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akusiima. N'okwata akamotoka n'ossa maama w'emabega, mukyala wo n'omussa mu maaso n'olowooza nti Allah agenda kukusiima. N'okwata emitwalo 2 ogadde omukazi agenze kugula ngoye nga maama w'omukyala asula ku mufaliso guli mituli. Tunuulire ebiri mu nju yo omufaliso naddala gw'osulako ogubikkule, ogende obikkule n'omufaliso gwa maama w'omukyala. Olaba oba gifaanagana oba gyenkana n'essuuka gw'osula gitunuulire. Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukusiima singa maama taata tebakusiimye. Eri bakadde baffe tufukamire wakati waabwe mu maaso gaabwe tubeetondere. Okuba bakomba bigere tubikombe naye tugezangako n'ojjululwa. Allah subhanahu wa ta'ala mukadde onaagojjulula nga bakadde bo tebakusiimangako. Statement yokka nti maama nkwagala taata nkwagala togyogera eri abalala, naye wallahi ng'otya Allah mu mutima gwo okumadde ogigamba maama wo oba taata wo olaba biswaza naye oli gw'oyendako tebiswaza. Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kusiima. Ekisooka tugambe okuggyako ng'osiimye byakulondedde mu bulamu. Ekyokubiri nga bakadde bo Allah subhanahu wa ta'ala bakusiima. Akokusatu akabonero Allah subhanahu wa ta'ala tujja kubeera nga tukola biiznillah olw'obudde naye tulwana ennyo tusiime obulamu Allah bwatulondedde. Allah ajja tusiima. Akatono Allah katuwadde mu nsi alhamdulillah ajja tusiima naaku tumusiime. Ekyokubiri tulongoose wakati waffe ne bakadde baffe nga tonnalya fuukula nti maama wo alidde ne taatawo, ng'abaana be waka abaana bo b'ozaala ne mukyala wo tebannalya kyaggulu, fuukula nti maama wo akiridde. Nga mukyala wo tannayambala lugoye, fuukulaba nti maama wo alwambadde tali kukunya. Naye bwe kinaagaana ogenda buwangaala mu nsi, obusente obufuna temuli baraka oba obutabufunirako ddala olw'ensonga oli wansi w'obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة ماتوا على ذلك. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمهات المؤمنين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أمتنا ملك الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم. Amanya bamta Abdul Majid Musa Asuri amanya bangalia n'amasuba yana nkola mutawu nenga mayiriza ensonga yandibadde ng'eyokusatu Allah subhanahu wa ta'ala ng'omuntu twalabira nti Allah yamusiima eri mu hadithi al-Qudus Allah kugamba nti inna Allah idha ahabba ahad wa idha ahabba abdan Allah bw'asiima omuddu yenna n'amwagala daa Jibril alayhi salam ayita Jibril alayhi salam n'amugamba nti ya Jibril owange gwani Jibril inni uhibbu fulani nze gundi mwagala oba gundi namusiima fahbibuhu kyateekwa naawe okolotya kubeerenga omwagala fayuhibbuhu Jibril akola atya omuddu oyo amusiima bw'amaliriza Jibril alayhi salam n'abeera nga akoowoola eri ebitonde byonna ebiwangalira mu ggulu nga ze zimalayika n'azigamba nti inna Allaha yuhibbu fulani Allah yasiimaani yasiima omuddu gundi kyateekwa namwe mukole mutya mumusiime Allah atugamba nti thumma yudau alqabulu fi lard oluvannyuma okusiimibwa okwo okwa Allah akuteeka mitima gy'ebitonde bimutya kuki ku nsi amakulu singa omuddu awangalanga ebitonde ebiri mu nsi naddala ebitya Allah bikola bitya bimwagala kabonero akalaga nti Allah akola atya yamusiima era amwagala omuntu asobola okujja mu kitundu nga mupya nga talina statement yakoze ati yafulumizza n'owulira nga omutima we okoze gutya gumusiimye Allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti laavweyo okusiima akussa mu mitima gy'ebitonde byonna ne bimusiima olinaava e Masaka najja e Kampala naye abantu ne bamutunuulira ne bamusiimirawo ne bamuwa salaamu ne balaga nti bamwagadde era hadithi yemu mbaka tugamba era Allah bw'ateeka obusungu ku muntu ayita Jibril n'amugamba nti gundi oyo aliko obusungu bwange obusungu obwo n'alagira Jibril naye akola atya abusunguwalire era n'obusungu obwo Allah abussa mitima gy'abantu mu nsi so omuddu wawo omuddu awangala mu nsi n'ajja mu kitundu nga mupya abantu ne bakola batya ne bamwetamwa nga talina kiyakoze yadde ki olw'ensonga nti Allah yamussaako obuki yamussaako obusungu so ke kabonero ak'okusatu singa owangala ng'olaba abantu abatya Allah n'ebitonde ebirala biwangala ng'omuddu oyo bimwagala ebitya Allah subhanahu wa ta'ala kiraga nti nawe Allah ayinza okuba yakola ati yakusiima obubonero obusatu akasooka twagambye kusiima Allah byeyakuwa singa obisiima Allah akola ati ekyokubiri nkolagana wakati wo ne bakaddebo ak'okusatu kwe kubanga ebitonde biri mu nsi ebitya Allah byakola bitya bikwagala oba byakusiima kabonero akatulaga nti nawe Allah subhanahu wa ta'ala yakusiima so Allah subhanahu wa ta'ala atusemba tuyasiima era tuwangaaze nga tuli wansi wa kusiimibwa kwe hatta tawaffaina Allah tusa Allah subhanahu wa ta'ala twali tukijulula ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار اللهم ربنا ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم انا نسالك خير ما في هذا اليوم خير ما بعده انا نسالك فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم انا نسالك خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين وانا نعوذ بك مما استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله.